Nga 14 omwezi guno omubaka omukyalo wa Napak Faith Nakut yaleeta ebbago ly'omuntu ssekinnoomu nga ligendera okukola ennongoosereza mu tteeka erirungamya eby'ebibiina by'obufuzi. Olwaleero ebbago lino likomezeddwawo mu Palamenti okusomebwa omulundi ogwokubiri era ng'eyalireeta atangaazizza lwaki lyetaagisa. Achieve the following 3 things. One of them is to restrict government funding and other public resources provided to political parties and political organizations that are represented in Parliament to only political parties and organizations that are members of the National Consultative Forum. The other thing the bill seeks to address is to provide for the inter-party organization for dialogue and the forum for non-represented political parties and political organizations as organs of the National Consultative Forum. Okusobozesa Palamenti okukubaganya ebirowoozo ku alipoota y'akakiiko akakwata ku bbago lino, omubaka wa Budama North East Fox Odoi aleese ekiteeso eky'okuyimiriza etteeka 2014 akatundu 14 bba erigamba alipoota y'akakiiko erina okukubaganyizibwako ebirowoozo nga wayise ennaku 3 okuva lwe lyanjuddwa. It's important that we provide time to cover all the business that is before the House as a commitment to our efficiency and delivery to the people of Uganda. I beg to move. Is that seconded? Seconded. Ekiteeso kino kiwakanyiziddwa omubaka wa Erute North County, Jonathan Odul. I invite you, Madam Speaker, not to fall into the trap, not to be persuaded by that misdirected motion, not to accept it because it will be breaching our rules. Okumalawo kaluma nnyo era ono ensonga ekubiddwako akalulu oluvannyuma lwa ssaabawolereza wa gavumenti okulungamya Palamenti ku tteeka lino. Rule 214 is not one of those rules that this House cannot suspend. So if it so pleases the House is at liberty to act in accordance with the rules. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Nga yanja alipoota eno, ssentebe w'akakiiko ka Palamenti ak'ebyamateeka Stephen Baka Mugabi asembye ekiteeso ky'okukyusa akawaayiro mu tteeka lino akakwata ku bibiina by'obufuzi ebisaanidde okufuna ssente okuva mu gavumenti. The committee agrees that conditioning receipt of these funds provided by government under Section 14 will make political parties adhere to the requirements of the Political Parties and Organizations Act, induce behavior change, and achieve more cohesion. Mu nnongoosereza endala akakiiko ze kasembye mulimu eya buli kibiina ekiri mu mukago gwa IPOD okuba nga kyetaba mu mirimu gyonna egy'omukago okusobola okufuna ssente za gavumenti. The committee is therefore of the considered opinion that Clause 1 should be redrafted to require government to only provide funds to other political or other resources to a political organization or party organization if the political party or organization is a member and participates in activities of IPOD. Recommendation. Akakiiko era kasembye ekyokufuula omukago gwa IPOD ng'erimu ku masiga ag'ekibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna ebiwandiise ki National Consultative Forum mpozi n'okutandikawo ekibiina ekirala ekigatta ebibiina ebitalina ababaka mu Palamenti. Omubaka w'Erute North Jonathan Odul yasomya alipoota y'abatono giyite Minority Report ewakanya ennongoosereza zino ng'egamba nti zimenya ssemateeka w'eggwanga. Minority observe that the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 contravenes the provisions of Article 93 of the Constitution of the Republic of Uganda and Rule 130, Sub-Rule 1, Sub-Rule B and C of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda. Ono yeegatiddwako omubaka wa Lira Municipality Jim Akena ategeezezza nti ennongoosereza zino zaaleeteddwa mu mutima mubi kubanga naye kennyini ng'omukulembeze w'ekibiina teyeebuuzibwako ku by'etteeka lino. I have not been consulted as a leader of the summit. As a political party, we have not been consulted. How is it that we're debating this issue? And that is why I say it is diabolical. It is not done in the interest of the political players. Kyokka ssaabawolereza wa gavumenti Kiryo Wakiwanuka awagidde ebbago lino ng'agamba talina mugugu gwa nsimbi ndala gwonna gwe ligenda kuteeka ku gavumenti. And the bill seeks to reorganize the National Consultative. Does it have an effect on the money that we have always allocated? No, Right Honorable. That's our understanding. That doesn't have any other charge.
I put a question that the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 be read the third time and do pass. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Next item.